Kyagulanyi ne People Power Movement gyakulembera bongedde okunafuya n'okunamya electoral democratic system ya Uganda gyabadde batufugiramu okutulagira ddala nti mu butuufu mu Uganda tubadde tetubeerangamu nakalulu. Bano bayiseewo nga unopposite be bano ku lunaku olwaleero bana bokka bali confirmed nti bayiseewo nga unopposite ku National Robbers Movement flag be bana bayiseewo naye nga n'okuyitawo kwabwe twakulabye nti babadde balina kukozesa kinyondo do or die okusobola okukolaki okusobola okuyita bano always bo tubamanyi akalulu kati wekabaddenga kati olunaku olwaleero gwe Munnayuganda otegedde engeri gye babaddenga bakolaki yabaddenga bategekamu akalulu kino ekintu eno si Victoria yabano eno wini yaffe nti olunaku olwaleero twongedde okwambula electoral commission ne democratic system ya Uganda yabaddenga etambulira nabagamba twadde tufugibwa ku kintu kibayita fiscal democracy always nga wetugenda mu kalulu kano abantu abagenda okuyita wabeera bamanyikiddwa tubaddenga tugenda mu kalulu nga balina okuyitawo bamanyikiddwa both opposition ne mu NRM kyekimu ne independence banaleeta okubuzaabuza kati bino nabyo bibadde bigenda mu maaso nti simanyi tugenda mu kalulu ba campaigninga bajja mu balonzi bakolaki byonna bibaddenga byakwebuzaabuza kulaga nti democracy akolaki agenda mu maaso kumbe nga bali mu biwaanyi naye bano babaddenga bamanyi bagenda okukola nabo mu opposition bagenda okukola nabo mu independent bagenda okukola nabo mu NRM nga babamanyi bulungi kati olunaku olwaleero tubalaze nti ebintu bye tulimu si byakusaga si byakusinika mu mannyo buli omu tukoze eki tumutadde waaja okitegera tumutadde waakolaki waaja oye democracy wati wabaddenga afaanana bwati wabaddenga afaanana okumala emyaka 2 mwegi okuva mu mwaka gwa 1996 akalulu akasookera ddala bwe kati wekaali bwe bityo bibaddenga bifaanana bano bati okubavuganya okuva ku gundi waabwe ku mukama waabwe ebbanga lyonna abadde atya akalulu kubanga tawangulangako kalulu mu Uganda wano takawangulangako kati nga akola ekintu kye bayita democracy in disguise nga kyageza just bateekawo kikokolo twalonze era nalondeddwa nawangudde ne margin weight era ekitundu webite ebitundu bya Buganda tebyagala NRM bali balonda opposition yokka Buganda eyagala nnyo opposition Buganda ya DP nakugamba eno DP yawamba buwambike wayi kubanga DP si kyali ekibiina kya Buganda nedda kino ekibiina ky'abakatuliki DP ky'abakatuliki bwe bakitandika era kyatandika mu mwaka gwa 1905 bakitandikira okitegera abakatuliki ne batandika DP yaabwe nabo okusobola okuvuganya n'abakina ba protestant abali ba colonial masters by then nga bakoze kinga bazze kati kino bo nyini DP yasanyawo KY DP emala okulwanyisa KY okugijjawo okitegera we mala okugijjawo DP ne yefuga Masaka mu kibiina kya Kabaka kye Masaka nenga balimba okitegera ekintu ekyo kati always bali bakola ne ka group kawaabo ba Elias Lukwago bakiza besidde nga baga Buganda ya opposition era Buganda tekolagana na government kumbe bakusiba kikokolo bano babaddenga bali mu political comedy nga bazanya buzanyi bikokolo byabwe tetubadde tetulonangako mu Uganda kino kyenzemba gama nti mu Uganda temubeerangako kalulu emyaka 4 gye baddewo emyaka 4 ejono omusajja tubadde tubeerangako mu kalulu konna ate okuva mu mwaka gwa 1900 nkaga mu ebiri atwadde tubeerangako n'akalulu kubanga n'akalulu ako kebategeka Apollo Milton Obote ne Kewayo bamala okuwangula ebifo bakuba ebbendi kito kiwanuka nako kaalimu omukono gw'abazungu kitegeeza nakyo kyali kiwani ati tuba tutte mu democracy omutuufu walina okufaanana bano abantu bakimanyi tebasobola kuwangula Anita Amongo tasobola kuwangula kifo kyonna wano mu Uganda tasobola nga tugenze mu kalulu akaddala ye kimu ne Thomas Tayeebwa bonna banene abayiseewo ani opposite bano tebasobola kuwangula kalulu ate teri wa NRM agenda kuwangula kalulu kali free and fair so Munnayuganda gwe nawe nagamba zimbe gali yegenda okukumira kalulu MP we nawe nazze yesaawo zimbe gali kubanga tugenda mu democracy omutuufu we munateeka resistance tugenda kuwangula wabula ye munalegeya bano bagenda kulaga nti okubagenda kutiisa abalonzi bakoleki beddize ekifo ekyo naye we munateeka amaanyi tugenda kuwangulawo buli wanateeka amaanyi okuva ku kya president paka bano abasajja they are scared to tooth Museveni tafacingangako kalulu kaddala kyekimu ne bano Anita Amongo tebafacingangako kalulu kaddala tebakafacingako akalulu n'obubaka bwa parliament obubaddengawo babaddenga bawandiika application ne bagiwandiika mu state house bonna n'aba opposition babaddenga bawandiika application bonna ba Elias Lukwago babaddenga bawandiika application okitegera babaddenga bateekawo application wabula ebalaze nti wabaddewo resistance y'amaanyi nnyo nase crowd bagamba okay kati oyo New de block katumuleete tumucompromising eno bamala mutuusa mu parliament ng'akwatibwako Muhammad Nsereko ne Bampuugaabo nga bamuzza ku side yani ya Museveni then nga batukubongera okutusiriwaza emyaka emirala bwe batebaddenga batufuga kati ku luno olw'okubanga tuli mu byaddala batandise okweexpose kati abalinamu kutwanyiyanyi baagala bakoze tuno otwanyiyanyi tebalina basobole okukolaki basobole okusekiwalinga ebifo Asiyo yawambiddwa Anita Amongo yawambye Asiyo wamala okumwa Thomas Tayeebwa bye bakoze okitegera kubanga ki bo ne Nabbanja bo balinamu kutwanyiyanyi kakati bano basajja battu
bano basajja battu babulola bani abatalina mu mind, these backing dogs zo bazirese ipolo kubazikola iki ziziyuze baba kasuse mu bantu mukigira bo bali banita amongo bali mukwerwanako balabe nga beetasa at least kigwereri baleme kujja mu bantu ne bana abasigadde bonna bo bakasuse mu bantu abayuze kubanga bakimanyi nti akaluke tugendamu sika kusinika manyu kigenda kubeera kizibu nnyo NRM eno okujja okukola ki okusekiwalinga ekifo kyonna okubeera mu opposition kati opposition egenda okulemberwa NRM batandise okusekiwalinga abayinayo ku maanyi batandise tukosa ki neze nakugwa gwe Munnayuganda wali nonde bwe tutunulidde mumanyiwo awo amaaso gaffe we bikyukira byonna kabakole kyeno wansi ne bakola kiti mubafaako ekirufe tugamba free asiyo mu mute bamwamulemeseza okunominatinga Anita Amongo yayiseewo ani opposite kakati ate mumegga ate ne muluma omezze ate lwaki oluma omwana wa bendi omaze mumegga omulemeseza okunominatinga so muveeko mu mute yonna gyali mumulekadde ewaabwe mukitegera Anita Amongo oyiseewo ani opposite please free asiyo mu mute gwoyiseewo ani opposite you're joking with fire mwina kye muzanya nakyo mu kye mutannategeera Munnayuganda oyo bwato democracy abadatunula bano bonna baatidde okuva ku mukama waabwe n'akabinja kana akabadde nga kamuyambako okusibaza Bannayuganda mu opposition nako bali mu fiyo balaba batidde okitegeera ekintu ekyo so kije tugenda okukola Munnayuganda okumalawo bino byonna nabagambye kikyukira wali waggulu awo senga tujjawo omutwe nakugambye ekyennyanja kirina kuvunda kuva ku mutwe senga tukuba omutwe guno ne tugujjawo bino ebisigadde byonna tugenda kuyisa mu jjenje kalo tugenda mu kumenya mu bumenyi we bati mukitegere ekintu ekyo so let us put our focus where it has to be nabagamba eno wansi ono musajja akole akyanga ebintu bino kubanga mu domestic police abakusinga amaanyi naye olw'ensonga tumuteekako foreign policy etamumanyi kati kyokola naffe tumukola ki tumuyuza ewamu n'ata ewala n'akikola kinakikyokola kati agize kuba top abayinamu kasente ne kumaanyi Anita Amongo bataye ewaabo naye kati zino bana basigadde eno wansi badde nga bayisaawo obuyisa nga bawalulana muto kumugwa ne basika ne batwala mu parliament olaba nga balonda in favor of NRM ng'owanika omukono tugenda mu politics owaddala Uganda eri mu kugulawo nzigi eza politics owaddala nti omuntu wabeera mu opposition really agenda kubeera mu true meaning of opposition eyaddala ensonga lwaki mbagaye parliament egenda okujja mugenda kulaba NRM mu opposition NUP mu government naye ate gundi egenda kubeera y'amaanyi nnyo kubanga opposition neeri bagenda kuba nga baddala tuli mu byaddala meaning of opposition so si bye bino ebyabasumaani basaalibwa oliwo opposition kyokka okukutana Anita Amongo omwana akulabisiza ng'ojjayo ssente omwokyayo basajja mmwe muzanyidde ku Bannayuganda ku mitwe bano ba Elias Lukwago n'akabinja akakubirwa Asumaani basaalibwa okigira era abakulira akabinjako ye retired Kano Kiza Besigye yeebuzabuza nti ali mukomera kumbali uwe mukigira yakulira akabinjako Asumaani basaalibwa omwana n'okwata omutwalo gumu n'ekitundu kwegamba mmwe mutulaba nti amagezi gaffe gali wathe omutwalo gumu n'ekitundu ge magezi gaffe yentegera y'Abannayuganda we mutwe mutulaba ate we bati babadde nga bikola always campaign season eno we badde ng'etuuka abantu bano nga bajja ne busukaali ne bajja ne busoda ne bajja ne babaayo 10,000 ne bacho ababodaboda ne bagulya amafuta ga 5,500 ne mulyoka ne muyira akalu n'agenda n'alyoka bayisiza zi budget zine ezigira bwe zitinga iba mutemedde omusimu ne bakuba billioni ne billioni za sente nenga mu constituency yabalekedde emitwalo 10 nga gwagenda okubona bona gwagenda okusasuza emisolo ezo ekyo bakuwadde emitwalo 10 yesawa kakati bano betuwa aba benefiting mu musolo gwaffe nabo basooke bajje bagusasuleko ko balabe yes anti batugamba tuli basiru siwe kiri tutandika na Ssemujju Nganda tumukasuke ebweru Elias Lukwago akasukibwe ebweru bano Basumaani basalibwa bonna tubakasuke zonna either NUP or not kati ne bali kye bakoze either NRM or not kyova tebalese ba independence mu NRM telese ba independence telese tena NRM independent leaning ne balete na ba NUP leaning era ba independents abasinga bamatundu byabona abasinga ba NUP okitegere kitu ekyo teeke eno nkugambye tugenda mu byaddala kati oli the main man himself akabiro kamuli wano asombye abaana b'essomero asombye aba prison asombye amaje asombye buli kiramu okulaba nti asika kukwawuli kakati atajja alwanirire nawe kati yabagambye oba tosobola kwerwanako nta sina kyengenda kukolera buli atasobola kwerwanako sirina kyengenda kukolera genda otobe ofaite oyitewo bibyo nanga akasajja kantwala omusajja yabagamba nti nze njagala mumundekero oli muyiribe mwe mubanyambeko baneno wansi yabyogeranga ne tukuba engalo kakati sawa ya action owayera afa buli alina kadi ya basi awulira afa pressure emutta okitegera lwaki
nabagambe bino byaddala luno bulijjo abadde bateekangawo ekizikizo okutusirwaza ne beesimba wano mu Buganda wokka tukoze eki tubalabisizza bo ne bakivaamu kati neeri bulijjo gye bagamba nti opposition terinayo manyi tebasimba bantu olaba nti babateekamu mugwa mu bulago ne bamutuga ne bamusika ne bamugamba tojja yingira wano mu electoral commission kwewandiisa kunominatinga beerabisizza bonna naye kati ali ena bragging aze mpise wani opposite Thomas Taiwo ani opposite nze tuli ani opposite nonsense ani opposite wa mwani musirwaze bali abatabalabye ne generation gimuzanyirako twabagamba generation eno ndala nnyo eri totally different nnyo ku byammwe okitegeera tuli totally different kumwe ebyo mubadde nga mujja ne musirwaza nti NRM tubadde nga tutuuka wano nga NRM erina ababaka bibiri ani opposite abaka bibiri nga bonna bayisewo ani opposite naye kati ekulagako bataano tuyinza n'okumaliza ng'aleese 10 ani opposite nga basobodde okwerwanako okuyita mukana akasengejja naye abataasobole bonna kwerwanako kuyita wano bonna bagenda kugwa ate ne bana abanayitawo nga babbi bwe tumala okusula kisisitimu kino tugenda kuddamu akalulu tugenda kaddamu nga Senegal we yakoze Senegal nga we yabikoze tugenda kuddamu akalulu ate mwewunya nnyo nga Shama ye MP nga naye MP nga ayingidde parliament ne mugamba ate mu campaign 2025 towajjayo mpapula kati kize kiri okuba MP nga nyingiddewo mulaba dog style by election nga zina bwe zisudde ngalo by election bwe zisudde nenzija nenyigawo okitegeera ekintu ekyo so temudda okweraliikirira mbono yayise wano opposite focus yaffe mugimanyi tukuba omutwe omusota ogukuba omutwe n'ogubetenta booti papa kino ekyano wansi kisigaza obulamu nga kirwana neera sikirwana kikituuka nekikolaki nekigwama maanyi nga direction ekoze ebuze n'ekyennyanja we kyekyo we kikasita kikunda omutwe muba temusobola kukirya kiba olwedde kikoze eki kiba kiwedde so tetuddaano kweraliikira ono Anita Amongo gyegyo emizannyo gyabwe kituyambyeko okuba expose nga ne tumanya n'ensi n'etegeera demokrasi wa Uganda nga wafana nti ebbanga lyonna lirina okumala emyaka 25 bw'ati wabadde ng'afaanana bajja bayitawo bonabo nga kibuli ne balwanyisa abaffe ne bakola ki ne bayitawo in fact luli tekubadde na kulwana babadde nga bonna bawandiika application ne bagiwayo mu State House ne approving then no opposition ne wandikira Kizza Besigye n'atwalayo eri okitegeera kati bano abaira bazze n'amaanyi g'abantu wano mu kusooka wano nga tebabategedde ne bayitawo mu isi babatayiza wali mu parliament kasitaagaana compromising nga bamutwala mu kooti kati mu kooti gye kiggwera okitegeera kooti system ebadde ng'ekozesebwa ku bribing aba MPs then basibe ekikookolo mu international community democracy akola ki agenda mu maaso akasente ne bayiwa omusimbi ne bayiwa mujja kumbuuza abazungu bano ebiseera byonna babadde tebabimanyi babadde babimanyi naye lwaki babadde tebabifokasingako nti interest zaabwe zibadde zikola ki tezikwatwako zibadde tezikwatibwako interest zaabwe zibadde zituukirizwa bulungi be balina okukola ki balina okuzifuna kati ezibadde ezaffe nga zebabba naye luno ne tumutaddeko democracy owaddala ddala ne tumuteekako force opposition etayagala kumanya nejja oyo omusajja mumulaba kati yadduka nakoko ave mu police n'adduka agende mu naamu ne G77+1 nemaliriza agenze mu BRICS kitegeeza this one threatens interest z'abaana abazungu kakati wano tumulina kyovula naye abakutte n'akola kinaabakasukayo naga akasajja kanzita kaka gurupu ko twakamaliriza dda temugenda kuddamu kulaba ku Uganda ng'erimu fake opposition temugenda kuddamu kugirabako NRM egenda kujjanga opposition eyaddala kubanga tebagenda kubaawo kakwate kitegeera NRM ejjanga opposition kubanga erina okurebuildinga bupya erina okuddamu ezimbe structures yejjeko ekifaananyi kino ate nayo tugiraba ng'egenda nga UPC okitegeera UPC ebweri kati NRM egenda okudda naye tandike kusabirizanga busabiriza ekyo kyo kibabuulira kati bana balina amaanyi balangiridde ekintu kye bayita rational Darwinism theory survival for the fittest Anita Amongo ne Tayewa be bakalaga nti bo balina amaanyi agaluma naye ate era tubalinze temunnalayira ekyo temwerimba muyinza okubanga temuyisewo nga an opposite naye temunnalayira tebinnaggwa until it is over munna Uganda it is the time for us to take our destiny back tuyina okufuna Uganda come rain come sunshine we are that generation egenda okujusa Uganda ng'abalala bali abaana babikoze abaana b'e Nepal abaana b'e Madagascar de bamaze ne bakuba boso abaana b'e Senegal abaana ba Zambia nga bakikola abaana b'e Bangladesh nga bakikola naffe Uganda tukisobola tusobola okukyusa destiny ya abasajja bano kye kiseera batandika okutuwulira ebbanga lyonna bamaze nga bakola byabwe mbu be balina okutukolera be batulagira na bulagizi ssebo bo babitiibwa batambulira mu bigombe kakati tugenda kubatamya obugombo obwo mbadde nga mwekyangiramu Masaasi Mpuga n'agenda ina nga jjaleeta yeefuula abagezi babitiibwa b'emmengo nonsense mugenda kutuwulira ku luno you are going to feel us mugenda kutuwulira ate nga mugenda tuyina generation yaffe ina ebintu ebyo bisatu ate byonna mugenda kubirabako ku mpaka
mugenda kutuwulira mugenda kutulaba ate mugenda kutufiiringa nkiddamu mugenda kutulaba buli wotula ku simu yo ja kuscrollinga nga kwendi ku simu yo nga nkugamba mpugo oli mubbi Anita Amongo owambye omuntu Museveni twakukoowa buli lunaku ogenda kundaba nga nkyogera wona amala okukiraba ojja kiwulira nti nkugambye nti oli mubbi ogenda kiwulira okitegeera then wona amala ogenda kunfiiringa either mpambe obondeke okole kyenkugamba kubanga okuwamba kwange kugenda kulietinga abaana abalala bangi nnyo nnyo abakoowu nga nze ate nze nonno nze mbayamanze ndi mukoowu ate mbalaga nti ndi mukoowu ate ne malanga mbawadde ne ku magezi nti Uganda ekyuke emirembe naye waliyo oli asirise nga tasobola kwogera you don't know what you're dealing with muntu bye tuba mu nsengagga ne bibadde nga bibeereyo mu parliament ne biyisa amateeka ikapu bagitwale ne ikopu tugikomyawo wano egenda kudda wano ebyo bali mu kupapapapa emyezi ebiri tegibamala kutuusa pipeline eyo Tanzania tebibamala tugenda kugikomya mu kkubo refinery tujagala wano so muna Uganda especially the youths mwenna bavubuka bannange mbagamba yesaawa tusobola okukikola eno fulaga gula fulaga tugenda majambia tugenda na fulaga ate tugenda kubeera mu kalulu paka nga kawedde temugenda katulemesa tugenda kabeera mu kakalulu ekyo kyomweri tugenda kukabeeramu tugenda bakuba akalulu senga mutuzanyirako teri muntu yenna agenda kuwangula teri either Kyagulanyi or no one else it is either him or him teri bebe mugenda tunyumiza musimanyi mukyasobola muwangula kalu mugenda kawangula wani abaagala lwale zonna gye mutasobi baana bamasomero gye mugenda okuwangula naye for as long as temutulagala aleza mu procession zamwe nga temuzitulaga mutulaga mugenda kwogerera ne mutandise n'ebifaananyi bya AI bakulu you are going to mugenda tuulya mugenda kukola bye twagala ate nawe His Excellency Kyagulanyi ojja naye kugamba ebigambo byange bino ogenda kufeesinga a generation ekyasinze okubeera etabu kuba gwatulawudde kakati ye muntu agenda okusooka okufuna obuzibu mu ntebe ye nga bw'amaanyi nnyo nga resistance eva muntu wa bulijjo kubanga yatulabudde kati agenda kukola naye bye twagala bino ebyabakulembeze mbadde nga mujja ne mutandika okutumanyiira mumanyi mumufunye gundi simanyi mufunye safe heaven mugenze kulya na family zammwe zibeere bulungi bikoma ku kino ekisanja kino kye mutubbyeko kino kwe bikoma teri mukulembeze kuddamu kutuzanyiira ku wano kati tumaze okukakasa ki kye tuli buli muvubuka gy'oli tumaze okukakasa ki kye tuli kati teri mukulembeze kuddamu tuzanyiirako tugenda bafuukira bajenzi b'e Kenya mukwate mu kalulu Simon byabakama okyanga amapeesa ne bakyalibo naye kino nkikubuulya gwe kyogenda okukozinga wano tokimanyi kuba we are ready to die for this oshige either mubeere mu basajja bakulu mubeere mu magezi mukyuse Uganda eno mireme mugende mu dialogue naye ekyo ekibuli ekyo kye muteekawo ekyo wamujja kiteekayo naye waliwo time wegenda otuuka ekyo ekibuli kyamwe nga tekikyakola agamaanyi ge munooza ge mugenda okututeekako it is the same force naffe ge tubalowooza ge tugenda okubateekako so ze mbadde nsaba ekintu kimu ebyokwebuzabuza nti mwayise wani opposite mutandika n'okukola bu celebration obw'ekisiru nga naye nawe mu mutima gw'okimanyi nti omwana w'abendi wamuwambye fe tukugamba taasiyo otwale ekifo buli bulamu bwa muntu so obulamu bw'omuntu butaase asiyo mulekadde eri famire ye eraliikiridde Anita Amongo otwale ekifo naye nkukakasa togenda kufuga bantu bebukedya linda okwerangirira n'okulayira byanjawulo so kati weerangiridde yes weerangiridde nga woyisewo ani opposite naye olowooza byawedde tebinnaggwa it is not over until it is over tebinnaggwa omwana w'abendi addeyo ewaka omwana w'abendi addeyo ewaka Anita Amongo gw'alina nsiyo mute addeyo ewaka abeewaabe bamunoonya gwesigaza akafooko n'ebbaawo bwe mwegabanyiza yes musigaze ebifo byammwe n'ettayeebwa nga bwe mwafunye ebifo bya ani opposite yes mubitwale then katulabe what next mwe you are messing with another generation bino mbadde nga nezibackup zammwe ze mwekoledde ezo notandika okuleganya opposition leader do this kola bwoti ngambye bwoti agamaanyi ago gemwemanyi ago waliyo ffe abatalina kyakufiirwa buli kimu mukitubbyeko ekyobugaga kye tulina kuno ku nsi ye oxygen kakati mwe abalina agazimbe mwe abalese zifamire zammwe imwe you are joking you are messing with fire you better do things right ebyo mutulaga nti muteekawo ekibuli naffe be muliko naffe tulina ekibuli ate abo be mukozesa nabo bantu nga ffe we bajjamu uniform ezo bafaanana nga ffe nze onyambala uniform eyo nfaanana ng'oyo so temututiisatiisa nnyo temulowooza nti muli bakitalo nnyo mututiisiza you are messing with another generation oyinza okuba nga wamanaging okontrolinga electoral commission mu position yemu naye bukedde yayo nanone agisobola onaasobola ogiyimiriza
katulinde tulabe just ebera time eno ebera time just kaseera ko kakukakadde kekabulako imwe mugenda kutuula we mujja tugenda bateeka we mujja for God and my country Uganda.